Mbaniza from Nice TV, amanye ndozi vampita MC Cyrus, ngayo twabasuuliza. Is the leading entertainment news. Zibatulese oli comedian, oli muyimbi, oli ani as long as oli entertainment, wanaokala sinziro kubanga bava amazima n'obwenkanya. Olunaku lwaleero sijja kukulisa. Nina omugeni wange olunaku Dr. Loverboy. Soko oze kubatulaba. Yes, abalabi ba Nice TV, amanye ndozi vampita Dr. Loverboy. Okay. Obulamu. Namusibu betwalizaamu. Tusooke twogere ku kulimba baffe betwasembayo okutamu ate nga tumanyi nebiro na premieringa so kulwawe mwaka pia bategera omuntu gwendi naye wano mutima gumanja nguterese baga gunyanga kyanyanja buli lunaku labuyoje kuŋŋanya era onjawo bondese wakati mu nyanja weewaawo then olimba lutambudde tutya so far reception erabite soko terunatambula bubi terutambudde bubi nakaluta naye ate abantu balaga balu appreciating so I'm very glad, I'm feeling happy. Omuntu yalibuzizza nga mmwe abayimbi aba generation eno abatandise tulya beef ez'enjawulo naye bwe tulinamu obulifu nga tuulira oba musirisiremu nedda ate era togenda kundaba nga nina bwe mbiifinze cause bwe nali nzija sirina muntu gwe neekwatako nga muyimbi munnange nti nanyambeko mu mulongo najja ne neeyamba ne bakyali bange ne baganda bange nesobola okukigusa so tojja kundaba wantu wonna mu lutalo lwonna lwa social media ennaku zino batugamba abantu bakyava mu inbox yo abaana b'obuwala how to is that nze ng'omuntu I personally nina personal line yange kubirako bantu bamunda so line zange enkadde zonna za business era aboogera nange nga bamanyi boogera nange I think boogera na management skill omuntu yalibuzizza abayimbi bange abasinga babeerako ebifo bye bakuŋŋaaniramu nga weba federation ki naye bwe tukulaba nkuwadde mu kintu kyonna kyabayimbi ate nga nawe omuyimbi ate mbambiraba naye togenda si nti nno mbambiraba naye ate bwe batambisa enzo sigenda ye polisi yange then ndi muntu ndi mu management ate omuntu ali mu management ye wanjawuloko okusinzako oli atali mu management atali mu management asobola n'okuzuuka omunaana ogw'ekiro n'ayambala engatto n'agenda na munna waaba ayagadde naye ate nze omuntu ali mu management obanga mwana ali ne bazaddebo tosobola kutambula n'ogenda muzaddewo nga tategedde gyoli naye bwe bagamba bino ebyo byebakuŋŋaanyisa kubanga bayamba mu abayimbi ate kyali bati kirungi bwonna mu mulwanira wamu nebanga mu music industry ya Uganda mumwogeza n'agenda ku top naye kyenyinza okwogera ku ekyo nze wemba ndabye bulungi industry yedda ebiseera ebyo bamesa Ssemakula baani ebiseera ebyedda federation teyaliwo sikyo naye ate music industry abayimbi baali babawa ekitiibwa ekyenjawulo omuyimbi yalina ekitiibwa kyeyesigalizaamu meaning federation ne weba teriiwo oba weeri music still asobola okutambula